Abaganda baagera nti emiti emito era obwakabaka bwa Buganda wano bisimbye essira okulaba ng'abavubuka basoosowazibwa mu buli mbeera. N'olwaleero Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanye abavubuka abeegattira mu bibiina eby'enjawulo mu Bwakabaka okuli Baganda Nkobazambogo, Akaliba Akendo, Akezimbira, Baganda Nkerettanyi, Abagalagala, Kabaka Munyango n'abalala. Katikkiro asoose kwebaza abavubuka bano olw'obujjumbize bwe bayolesa mu mikolo gya Jubireewo nti bajjawo bulungi ekifaananyi ekiweesa Obwakabaka ekitiibwa ekya Nnamaddala. Agamba nti enteekateeka yonna etaliimu bavubuka tesobola kutojjera era Buganda wano weesinzira okuteekateeka abavubuka baayo kubanga erina ekigendererwa eky'okwetengerera mu by'ensimbi okusobola okunyweza Obwakabaka. Abantu bangi balowooza bwe tubagamba okuzza Buganda ku ntikko twogerera mu bizimbe n'okunyirira kwa Bulange. Ekyo nakyo si kibi era nakyo kirungi kuba kiwa ekifaananyi. Naye ggwe omuntu olina okweyimirizaawo okudda ku ntikko okutandikira ku ggwe. Era kyenva muwulira nga twagala mwettanira enteekateeka ya fissa tereka siga. Okufissa tekitegeeza kubeera mugagga, kitegeeza kwefuga. Ow'omu mbuga aliko entanda gy'asibiridde abavubuka era abakuutidde nnyo okunoonya okumanya kubanga kuno kusinga obuzira. Teri muntu ayitimuka mu kintu kyonna ng'okumanya kwe kwa munguuba. Kiki ky'olinamu obukugu ng'omuvubuka? Toyinza kuwangula. Mu nsi eno kambabuulire bassebo ne bannyabo okuggyako ng'olina ekintu ky'okuguseemu. Abavubuka bakubiriziddwa okwongera okwenyigira mu nsonga z'Obwakabaka basobole okuzimanya, okubeera abagumiikiriza, okubeera n'obukugu, okukomya okuterebuka n'okwewala okubeera bakirimira mpyu bbiri naddala mu by'obufuzi. Bw'obeera munnakibiina nga bino byonna ebiri wano kibeeremu, leka kuwoza nti ate omwaka ogujja tebakyakulaba walagawa wafa. Oba wafa tubuulire tujje twabye olumbe tutwale omusika tumugambe kitaawo yali munnakibiina wano jangu otwegatteko. Munywerere ku bigendererwa by'ebibiina ebyo. Bw'oba oli musajja wa Kabaka beera musajja wa Kabaka leero enkya na luli. Bw'obeera munnabyabufuzi nywerera ku bigendererwa byo. Sitwagala bannabyabufuzi ensaawa eno ali eno luli ali eri ayogera ebintu ayogera ekirimi abantu bye babasuubiza tokyabikola oli awo weefuulafuula nti nafuna okwolesebwa mwoyo mutuukirivu wamusangawo. Minisita avunaanyizibwa ku bavubuka emizannyo n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu asabye abavubuka okukomya okulowooleza mu buntu katoole wabula bagaziye obwongo basobole okuzza Buganda ku ntikko. Naye tukyenyumiriza nnyo mu kukola obuntu obutono. Oluusi ne tubukola bulungi ne tulowooza nti bye tulina okukola biweddeyo. Mugaziye obwongo bwammwe mu bwerufu obw'ekitalo muveeyo n'amaanyi gammwe gonna tutuukane ne sipiidi y'Obwakabaka kweddukira olwaleero. Ate ye minisita avunaanyizibwa ku buwangwa n'ennono Oweekitiibwa David Kiwalabye Male yeebazizza bannakibiina ki Baganda Nkerettanyi olw'omulimu amatendo gwe bakola nga tebekkaanya ogw'okuzimba embiri za Ssaabasajja ate n'okuziddaabiriza. Wabula abasabye okuddayo mu masiro g'e Kasubi okumaliriza omulimu gw'okugazzaawo kubanga ebikozesebwa byonna byaleeteddwa nga kati ekisigalidde kwe kugamaliriza. Mu Nnyango twatandikawo ekibiina ekikola ku mikolo kye twatuuma mu Nnyango Service Provider nga tufumba ku mikolo tugabula wamu n'okukuuma. Mukama wange obadde ng'otukunga okusobola okwetaba mu nkola ya Zambogo Sacco. Wenjogerera mukama wange Zambogo Sacco ffe nga bannakezimbira twaggulawo akawunti era etambulira ddala. Tuli basajja b'amaanyi era tetuzannyibwako ku kikwatagana okukola era tukolera ddala esinga awo. Bassentebe b'ebibiina by'abavubuka mu Buganda banjulidde Kamalabyonna alipoota ezikwata ku bikolebwa mu bibiina bino omuli bye basobodde okukola ate n'ebiri mu nteekateeka. Bajjajjaffe baalugera tebakwebaza nga lukoze eki nga luweze. Ndowooza mu nkola y'emu mukama wange balowooza nti luweze tebagenda. Kkiriza mbategeeze nti ebikola mu masiro e Kasubi bibalinze okuva lwe mwagenda. Era muddeeyo mukole kubanga ebintu gyebiri. Omukubiriza w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda Alan Mayanja Ssebonnya alaze obwennyamivu ku mivuyo egigenda mu maaso mu ggwanga ng'obubbi obutemu n'ekibbattaka kyokka asabye bavubuka banne obutaterebuka wabula babeere bumu mu kulwanyisa embeera eno.
naye tetuzingidde mikono mabega, era abavubuka nja kubasaba twongere okubeera obumu nga tuvaayo nga twogera ku nsonga ezo eri abo abakoze ensobi. Ensisinkano nga zino zibawo buli mwaka n'ekigendererwa ekyokwekuba mu ttooki okuwabulwa okuva embuga ate n'okumanya amakubo mwe banaayita okwongera okwekulaakulanya. Fatuma Nakiwala Kivumbi ne Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, Agesigeka.